Olwaleero omubaka wa Busiro East Medal Lubega Sseggona akedde kukuba lukiiko olwetabiddwamu abamu ku bakulembeze mu Busiro East kozesa abawagizi be okusala amagezi ku kiki kyazzaako oluvannyuma lw'obutaweebwa bbendera ya NUP okuddamu okuvuganya ku kifo kino. Olukiiko telusosodde bibiina nga lwetabiddwamu aba NUP, aba DF ya Mathias Mpuuga, aba DP kozesa abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku Bwannamunigina naddala abo NUP beetawa bbendera ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu mu Busiro East. Mu kwogera kwabwe abawagizi ba Sseggona tebabadde na bigambo biwoomu eri NUP olw'okujja bbendera ku Sseggona ne bagiwa Mathias Walukaga. Awana okutawuni kanso tonnaba kunyweza n'ebimu okyabiyiga ate kati kiki ennyabo kye bamwebazizza okumuwa kaadi ya Busiro East. Nga mugenda okukola ebintu bino musooke mubuuze bannannyini ggwanga lino mubabuuze nti mu Busiro kiki kye beetaaga. Ti mu Busiro bw'onoogendayo n'okimira ku bantu amazzi n'obaziniramu n'obayimbiramu ng'ojja mu paalamenti tinedda. Bano bateebereza nti enkolagana ya Sseggona ne munne Mathias Mpuuga yayabulira NUP yandibanga ye yavuddeko emberebezi. Kaakati ogambe Mpuuga nti ave ku ono n'ono ave ku Mpuuga olwo oba tojjukidde. Tulina okuwa ekitiibwa mikwano gyaffe nga bw'omanyi nti Nubian li musajja wo n'abalala balinako abaabwe. Oba Sseruganda bwe bukubulamu ng'omuntu oba tokyali muki muntu. Tosobola kumma Sseggona kaadi nti kubanga awagira Mpuuga muganda we. Awatali kweyawulamu ababadde mu lukiiko beeyamye okuwagira Sseggona singa amala ne yeesimbawo ku Bwannamunigina ng'eno bwe bataddeko n'okumutiisatiisa nti singa asuulawo ttawulo bakumukuba mu mbuga z'amateeka. Tokola kitugende wala wonna so tukwagala wa butengerera essaawa okwetegerera tugate wonna sebo. Omukulu omu amuyita Balinda akumanyi bulungi nnyo akola mu State House. Yankubidde simu nga akawulira amawulire nga sirana kumanya ki nga nti mukamawo bamumye kaadi so nagato oba ku ballot paper. Kati kitegeeza struggle tugiddamu buki bupya buve by'okuzannya njukuki mutegeeze abantu nti bw'ojjayo Sseggona mubaka ki asobola okukiikirira. Bw'atuuse okwogera Sseggona asoose kutegeeza nti ekibiina tekirina nsonga ya Simba ku kyasinzidde kumumma bbendera ng'ono atuuse n'okusoma ebyo byazaakolera ekibiina omuli n'okuwolereza nga bannakibiina mu kkooti ez'enjawulo awatali kusasulwa wadde omunwe gw'ennusu. Okufuba kwange kubaddewo kubafulumya amakomera. Neenyumiriza nti mu bo mulimu ne pulezidenti w'ekibiina kyange ekya National Unity Platform. Nayingira mu barracks z'amagye 3 ku lulwe. Wadde ng'ekibiina kyataddewo akakiiko akawuliriza abalina okwemulugunya ku ngaba ya bbendera, Sseggona agamba eky'okugenda mu kakiiko kano kwandibadde kumala budde. Ekyo sijja kikola. Ngende ewa Dr. Kanaabi omutesitesi w'ekibiina gwe bajjako emirimu gye ne bagiwamba ne bagikola. Mugambe nti abakusinga amaanyi n'obuyinza banyimye kaadi mu butali bwenkanya nedda. Ono wano wasinzidde n'alangirira nti ebyokuwanjagira bbendera ya NUP abitadde nga kale wakujja ku Bwannamunigina zidde okunywa. Ekibiina oluguudo lwakyo kirusimuyemu ebinnya era olwondutadde. Umbrella bagikubyemu ebituli bagenda kutoba. Kaakati negasse ku tiimu eri ku ground esangiddwa ku ground. Wadde ng'ategeezezza nti wakuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ky'obukulembeze bw'eggwanga, Sseggona ategeezezza nti ku bifo ebimu wakuwagira abo Mathias Mpuuga be yawandako eddusu so saaba abalina bbendera ya NUP. Sijja kwetaba mu skiimu yonna enafuya oba eremesa mto wange Robert Ssentamu Kyagulanyi kukwata bwa president. Nabagambye ombaka Mwanyina Zebet Etho Naluyima kaadi yagifunye era nja muwagira n'amaanyi gange. Kakati Flavia Nakafeero
gwe ŋŋenda okutambula naye ku bwa ssentebe bwa district. Ono ayanjudde n'enteekateeka gy'agenda okukozesa okulaba nga addamu okuwangula eky'omubaka wa Busiro East. Okutandika ne wiiki ejja tugenda kukufutuuza convention z'amagombolola 8. Bwe tumala tulumbe emiruka. Mu kalulu ka 2021 Sseggone yali akwatidde NUP bendera yavuganya n'abantu abalala 9 ku ky'omubaka wa Busiro East ng'akalulu yakawangula n'obululu obusoba mu 88 nga ku luno wakuttunkana abadde mmeya wa Kyengera Mathias Walukagge yawereddwa bendera ya NUP kosa Abdu Kiyimbo wa NRM n'abalala baneesobolayo ku kifo kino. Peter Serugo, NTV, Akawungezi.